Oluvannyuma lw'okufundikira essuula nsooka okuyiga ku by'obufumbo, nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekirala eky'essuula endala Amagezi Muliro mu kitabo kyaffe Agamyuka Omutezi. Okukujjukizaako bye twalabidde mu kitundu kyaffe ekiwedde mu ssuula nsooka okuyiga ku by'obufumbo, munnaffe Abdul Tabula yabadde mu musomo nga bali mu kuyigirizibwa oba mu kubuulirirwa ku bintu ebimu ebisisinkanibwa mu bufumbo. Era we twawunzikidde nga Sheikh Hamdan yakamala okubabuulirira. Nzikiriza nvaawo nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno Amagezi Muliro. Essaawa y'okuggalawo omusomo gwaffe, Dr. Halima Ndibalekera Ssebaggala yagikwata kalimi. Yayingira mu kisenge mwe twali ng'awerekerwako bba Omwami Haruna Ssebaggala. Twayimirira oluvannyuma ne tutuula ng'abakulu bamaze okukkalira Muzaamugula. Ssaabafumbo mu kibiina kino Omwami Joseph Sendawula yamulamusa ku lwa ffenna n'amusaba aggalewo omusomo gwe twali tumazeemu ennaku ebbiri ennambirira. Dokita teyeekunya n'atandika okwogera kwe. Ssebo Ssaabafumbo n'abafumbo, abafumbo mwenna n'okusingira ddala abapya abagenda okugattibwa mu nnaku embala ezisigaddeyo, mbalamusizza nnyo. Nze Dr. Halima Ndibalekera Ssebaggala okuva mu Kibuli Hospital nga mperekeddwako baze Engineer Haruna Ssebaggala. Omutwe ogwampeereddwa okwogerako gugamba essanyu mu bufumbo. Omutwe guno mugazi nnyo wabula ngenda kulondamu ebyo ebisinga okuba ebikulu. Eky'omukisa omubi Oluganda silwekakasa bulungi kubanga n'amasomero ge nnasomeramu tegampa mukisa kuyiga lulimi lwange. N'olwekyo you will bear with me singa naalukuba ebiraka ng'ebigambo bye sitegeera bulungi mbireka mu Lungereza. By the way, akagambo intimacy oba romance mumbuuliremu kategeeza ki oba tukazza tutya mu Luganda? Yajjako galubendize n'atusimba amaaso ng'alindirira ekyokumuddamu. Twatunula emberere n'okutandika okwekyusizakyusiza mu ntebe zaffe kubanga naffe twali totally foreign. Bwe yalaba nga ffenna amatama ntengo tubuzeeko kye tumuddamu n'ayongera okutukuba endira endala nti ebigambo nga bino, the fear of intimacy is one of the highest cause of marital unhappiness. Tubizza tutya mu Luganda? Oba bannange njogere mu Lungereza kubanga lumaze emyaka egisukka mu 10 kasookedde lutuuka mu Uganda, ate nga mummwe sirabamu asussa myaka 10. Nakulabira ekyali wali. Abantu abaali basirise baatandika okwogera, okuvuuvuuma, okufuguma nga n'abandi bwe bakontola. Baawakanya nnyo ekya dokita okwogera mu Lungereza so nga yali Muganda ate era omuyigirize. Beebuuza nti ate olwo yali yasoma biki bw'abanga by'amanyi mu Lungereza tasobola kubinnyonnyola bulungi baganda banne ng'akozesa olulimi lwe oluzaaliranwa. Wabbali awo waasitukawo omusajja eyali ammanyi obulungi n'aleeta ekirowoozo nti dokita ayogere mu Lungereza nga munnamawulire ono omwatiikirivu eyanoza ekituku ky'e Bulaaya atukyusiza mu Luganda. Konze nti ntayi. Bannange mujja kunsonyiwa sijja kusobola kukyusa kubanga Oluganda lulina ebigambo bitono ng'eby'Olungereza ebimu tebiyinza kuzzibwa mu Luganda. Kyambuukako okulaba munnange gwe nali nninaanye ng'asituse okumpakanya n'okunnangira okwolesa obutamanya. Yagamba nti mu nsi yonna temuliimu lulimi lwetengeredde lwokka, n'Olungereza lwe mulowooza nti lugagga lujjudde ebigambo bingi eby'ennimi endala era nga bw'obiggyamu lulagaya. Twali ekyokulabirako eky'ekiraalo kye baatusanga nakyo mu Buganda ng'ewaabwe tekiriiyo.
baakizzabuza mu lwabwe ne bagamba nti kiraalo. Omusajja ono gwe nategeera oluvannyuma nti yali musomesa wa Luganda yamala n'atuyamba. Yatuvuunulira ebigambo bya dokita nti okutya omukwano ogw'omuyiika y'emu ku nsonga enkulu ezireeta abafumbo okubulwa essanyu mu maka. Twayimirira ne tumuwa obugalo era ne tussa kimu nga nkuyege nti yaba atukyusiza. Dokita ne tumuleka ayogere mu Lungereza lwe yali yeekakasa. Mwana mulenzi yakyusa Olungereza n'atumalako n'ebyewungula. Ebigambo eby'Olungereza ebimu ebiweebuula ekitiibwa ky'Oluganda yagendanga abigunjizaawo ebirala kyokka ate ne bisigala nga bitegeerekeka bulungi. Teyatuwemulako wadde okutwesittaza wabula yakyusa nti abafumbo bangi batya okwolesa omukwano ogw'omuyiika ne babeera nga bali bokka. Ekiva mu kino gy'embeera ey'okubulwa ennyonta n'ebyokusenanga amazzi mu nsuwa ne babiviirako ddala, oba okugasena omulundi gumu mu mwezi, oluusi n'emyezi gisobola okwekulungula nga tewali agambye ku munne nti kaffe kabule. Emirundi emitono gye bagezaako okwesa empiki gibeera gya kwewaliriza kubanga baba baalemwa okussaawo ennyonta mu bufumbo bwabwe. Bano babeera ng'omuntu atali muyala oba atali muyonta ate n'asalawo okulya oba okunywa. Tekyewuunyisa okubanga abafumbo abali mu mbeera eno olwendo lubaatekako nga kye bajje balukwateko. Abasajja bangi balowooza nti abakazi bokka be balina okutendekebwa mu bukodyo obw'okusanyusa babbaabwe mu nsonga ez'obufumbo. Kino si kituufu kubanga mu buwangwa bwaffe bakkojja baba n'obuvunaanyizibwa obw'okutendeka abaana ba bannyinaabwe. Kisaaliza okulaba ng'omusajja asoma n'atuuka n'okutikkirwa amadiguli naye nga tasobola kuwandiika sentensi n'agituusa ku nkomerero, ng'ekkalaamu ye tennaggwamu bwino. Kino tekisasizza maka ku mulembe guno neeyano. Mu nsangi zino abakazi bangi abaagala wateekebwewo n'etteeka eribonereza abasajja abeekakaatika ku bakazi baabwe olw'empaka. Kinaani yali akirabye, naye obuzibu bwonna we buvudde be basajja okulemwa okuwandiika sentensi ezitegeerekeka. Bafubutuka bufubutusi ne babuuka omutendera ogw'okulamuza omukwano, ne bazzaawo okutulugunya mu mukwano. Muyige okwefuga n'otamala gayoola mpiki nga tonnategeera ssawe zigenda kuggweerako. Kino kisobolera ddala era kisobokera ddala singa munno oba wamuwadde obudde era nga tomukase. Mujjukire nti omusajja ow'omulembe y'oyo asanyusa munne mu buli kimu naddala mu nsonga z'omukwano. Ensonga zino tezitera kwogerwako nnyo kubanga jjajjaffe Kintu ne Nnambi bwe baali bava ewaggulu baakalaatirwa okuvaayo mu kyama nga Walumbe tannadda kuva gye yali alaze. Okuva ku lunaku lwe baatuuka ku nsi, ensonga z'obufumbo wakati waabwe ne ku bazzukulu baabwe zizzenga zitunuulirwa nga za kyama okufaananako n'olugendo olwaleeta Kintu ne Nnambi ku nsi. Era nange akaama ke mbakuba ke kano. Ekyama ekyo kye mulina mwembiri kijja kuba nyumira nnyo nga mugoberedde bye mbagambye, nga bwe mugattako n'okwongera okunoonyereza ku nsonga eno enkulu ennyo. Eky'omukisa omubi, abafumbo abasinga obungi tebaagala kukkiriza nti baatuuka dda mu mbeera eno. Abalala tebaagala na kukisiinyaako. Kibanguyira okwesa empiki nga balina abantu ab'ebbali okusinga lwe bandizeesezza nga balina bannaabwe be baafumbiriganwa nabo. Ezimu ku nsonga endala ezisaanyaawo ennyonta y'omukwano mu bufumbo bwe bukoowu obuyitiridde olw'emirimu gye tukola, okweraliikirira olw'ensonga ezitali zimu, obutategeeragana n'ennyombo ezitatadde. Byonna bino birobera abafumbo okuyaayaanira bannaabwe n'okubuza essanyu awaka. Bassebo ne bannyabo mwegendereze nnyo n'ebifaananyi eby'obuseegu kubanga
ebisinga obungi bissaawo ebifaananyi eby'obulimba. Ebifaananyi bino bitadde abasajja ku bunkenke ne batandika n'okwetya nga balowooza nti tebayinza kutuukira ku kigero ekirabikira mu byo. Ekiva mu kwetya kuno kwe kutandika okwebulankanya ng'atatte mukago ate ng'eno abakazi bwe babateeka ku mpikwa okulaba nga bakolera ddala ebyo bye baba balabye. Ndi mugezi nga mubuulire, mbaagaliza obufumbo obutaliimu kwetya, obufumbo obulimu essanyu n'okusaasiragana. Olunaku mulindwa lwaledda ne lutuuka. Ku makya okwo nasooka kutuma muto wange Musoke Ali mu bakadde ba Hasifa Nakayuwa okutwalayo kaasuze katya. Ekyagendererwa mu kumutwala ku makya okwo kwe kwongera okukakasa bannaffe nti twali beetegefu okukima mukazi waffe ku lunaku olwo ate era n'okumanya embeera gye baali balimu. Baali basuze batya? Bwe twategeera nti byonna byali bigenda bulungi ne ku ludda olwo ne twebaza Katonda eyali atukuumye okuviira ddala ku lunaku lwe twalabagana okutuusa ku lunaku lw'embaga. Nga tutuusa awaka ku ssaawa yennyini ey'okujja mukazi wange mu maka g'abazadde be, twakubirwa emizira n'obuluulu obw'oluleekereeke. Jjajjaawe yamufulumyayo mu nnyumba ng'amuweese. Kitaawe ne nnyina abaali batudde ku kifugi baamulerako omulundi gwabwe ogusembayo ng'eno bwe bamugamba nti, Nakayuwa, otuweesezza ekitiibwa era kati tukusiibula mu butongole. Obufumbo obukubye kaga nga bassenga abo bwe bali. Baayogeranga bino byonna ng'eno omujjwa bw'akuba omubala gw'ab'ekkobe ogwali guvuga nti, Kasonzi mulwadde. Wabula abantu kye babeeredde nawulira abavubuka abadda mu kugereesa n'ebigambo nti, tabula mulwadde, genda omuvuumula ennyonta eyo mukwano. Bano nabawuubira ku mukono era nabo ne basanyuka nnyo. Ng'embaga ewedde, John Kalyabe bwe twali tutalima Kambugu ku mulimo gye twali tukolera yawandiika eggulire ku mbaga yange ne lissibwako omutwe nti, tabula awedde. Yeekweka mu mutwe guno ng'ayagala ategeeza abasomi ba Muyizzi nti okuva lwe nali mpasizza muwala wa minisita nali sikyayinza kuddayo kuteeka gavumenti ku bunkenke oba okugyanika ku luwempe ng'enswa. Bwe nabuuza Kalyabe ku mutwe ogwo n'aŋŋamba nti, koziise Lukama Mayuje? Omanyi Kalyabe ono yalimu ak'omunku nga tetumwekakasa bulungi olw'engeri gye yeekulubeesangamu n'ebitongole ebikessi ebyali bitujojobya. Wabula Mukama waffe Rose Seerabidde ye yafubanga nnyo okulaba ng'obutakkaanya bwange ne Kalyabe tetubuyingiza mu mulimo gwe. Ffembi yali atwetaaga kubanga buli omu ku ffembi yalina obusobozi obw'enjawulo bwe yali amwetaagako. Yatubuuliranga nti, mulina kukolera wamu nga temufuddeyo ku butakkaanya bwammwe kubanga naye abajjajjaffe olugero baalutulekera nga lugamba nti, abakondeere bakwanya mikka. Ampuliriza, eyo yebadde essula yaffe Amagezi Muliro. Bwe tutyo bwe tugifundikidde. Paka omulundi omulala lwe nadda n'ekitundu ekirala mu ssula era endala, akabi kali mu kulwa. Mubeere bulungi, mweraba.